Kiroze kyasoko kunzigira kuyita mu mikwano gye nga ntya olw'ekitibwa kye mugamba directly nene ngamba nti atayinza osobola omanyi oluusi watuyagala mikwano gy'okumanya weaknesses zo juke baba balaba oli wa buvunaanyizibwa towulira ebintu ng'ebyo ne ngamba bisimilla anti bakwano bo balowooza nti tokola bintu ebyo okitegeera ne ngamba bisimilla nenkwata essimu nenkubira Sseekagundi ne neeyanjula nangamba eddoboozi lyo mbadde nkitegedde nemugamba eseke eddoboozi yange olimanyi nti nkutegedde ne mugamba tusobola okwogera kuba byenkugamba saagala nga waliwo abantu nangamba kanziremu okkubire naddamu nankubira ne mugamba ensonga ezo bwe namugamba ensonga ezo nangamba aze gy'oli aze awooli nemugamba nedda aze mu inbox yatya yapakuka nemugamba nedda aze mu inbox esooka najja ogwasooka nga wenkunyonyodde nangamba nene muwamu time kubanga munnange olw'ekitiibwa kyo nabula n'ensonga engeri gye ngitandikamu kati omulundi ogwakwe biyingitu atakolanga kiggwe nojja n'ogamba nti yosekamenga temugendayo nagendesayo nze nakajanje nagulira n'abantu tiketi awo ate sa kubanga nagamba kyali kisusse kyasukka naguli abantu tiketi mbaga netugende tulabe omusiraamu munnaffe azze kulwa busiraamu tazze kuyomba na muntu tazze kutugamba kuva mu busiraamu honestly I was very happy ate n'omwami wange akimanyi mwagala nnyo babi mwagala tasomesa bubi agatta naye mu mazima ddala nakola nsobi ki sina nsobi gye nakola ogenda n'abagamba waliwo omwana yagenda na postinga ebifaananyi byange n'omwami wange omwana na commentinga ku page yange nanterako jeneza ya sheek nangamba mboni yali asinga okwagala namublokingirawo nendilitinga comment nengamba ne bana bantu bali empathetic bali so toxic ate bagenda ne beefula mbu bali bamwagala nnyo okusinga nze mukyala we nogamba kati gwofuba otuseeri nali mwagala okubasinga ensi eno yonna abaana bange bali bamwagala okubasinga mu mwenna abali eyo but we accept mbaga munnange ono yagenda okunkuuma ngamba bano ba in-laws nti munnange ono mumunjagalire kankuume balufuula lutalo nimwe abatwagala bambi thank you so much Enki webale kutwagala si bonna abamu mulimu abatatwagala si buli muntu nti aba akwagala mulimu atakwagala with passion ng'omuntu ali otakwagala nga okitegeera ni bannanga batwagala naffe tubagala nnyo tetulina tabbu we are good people and we are in love nalabyawo oguntu nga kugamba musimanya hajati takyabeera nabbaawe kati wemba sibeera nabbaawe wange honestly bikwatirako wa oba wemba mbeera ne bba wange ofuniramu wa bananga abantu bafuukeko busy okitegeera ati bafuukeko busy tobeera wange tomanyi na kifa wange but you're busy looking for anage ndikuleetere nange n'enkoko alhamdulillah bambi agambye weebale mutuulira mu kavidiyo ke nange kakayaako yakayimbira gwe ne Haji era n'agamba mbuno nga tannakapostinga yasooka kubira Haji Akram n'amugamba nti akutuuseko obubaka okkiriza akayimba keyakuyimbidde okakkirize munnaye bino ebintu byakuleetedde yeyo enkoko masavu nenkota y'ettooka jati olina okumpaekiwakuwa nene nyeri tutusagimalawo basatu ajati okimanyi kino n'ekiwago kyawapaluli kyayengerera mu nnyumba lwekitofumba bambi Enki barakallahu fikum mwebale kuba n'omutima omugabi si buli muntu nti asiima ate abantu bakodo so munne wabanga omwana katono kaalina mpeereza kusaba Allah akugaziirize maali amiina hajati mpozi n'ekyokulala kaneno nako kakaaya naye era ngenda kakwongera ne mu vidiyo era kakaaya ako munaayi lwakuba kamuko omusanga ate n'ensooka n'enkasuulu nakulabye amalo g'ebusaabala
ngenda kasabula Akayimba nyongero katsula mashallah wonye bidde mukakaya baby thank you so much kunyeke ebirabo banna okitegeera omanyi alesa akakaya kamuweddu akuletereyo nakayino kukaleeta eno siina akuletereyo n'akako wanda bye nakutaka sawo kaffe kali kawanditira owe Canada kanyumye bitya kanyumidde ku blue ati abantu bongera okuwa ku birabo nze nja timusabiranga ebirabo ane mumpe ebirabo ate birthday nge next week inshallah 11th April twaleko wa ku birthday yo I swear from the bottom of my heart ndagasime ebifo birungi njiza ngenda a surprise ngenda kuyiza thank you thank you Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nsanyusenyo kulaba it's been a while. Yeah, itsiba kuba itasha nikapaka kati mbadde sidanga mukusinkana. Mirimu ndoza gitusukako buli omu gyali n'amaduwa gabadde mangi. Amaduwa bakuyita buli kiseera. Oliro daja tibampise eno bampise eri bana yaja tigondiddeko omuceere. Jati ondiddeko omuceere. Ne bana ngo yagala emmere olingansi. Naye aja tekimanyi nti era bagitera ku sowaani era nkuba mu fooko bbiri. Tolya nnyo osinga kunywa. Nsinga nnyo okunywa caayi. Okimanyi nti wanjigiriza okunywa caayi. Nsinga nnyo okunywa caayi. Nange mufumba mu flask kati wabinjigiriza nange munywa nnyo. Yanfaanana wabeera wakati waliwo caayi abeera alaba ng'ali mu kutulugunyizibwa. Luli yatukubira nga tuli mu ddwaliro n'agamba mami bano bagambye mbu tewaliwo caayi. Odya. Bwe amasannyalaze gavuddeko tebasobola fumba caayi n'embuza omukyala bannaye toyinza kumayoko kusigiriwe tulitabeera n'amasannyalaze abaana baffe tebalinywa caayi. Omwana anoonya omuntu gw'abulirako ekizibu kye kimuluma nga tamulaba nga ayagala akibuulire muzadde wa jati. Era Allah atuwe nnyo obulamu abazadde kubanga abaana baffe obulamu bwabwe ne social life yaabwe eri mu matigga. Okitegeera omwana abeera ne maama we nga ye mukwano gwe ng'awulira bw'akuba essimu naga nti mami tebampadde caayi nga ye muntu agenda okukola ki okumutegeera okitegeera. Naye ate munnange kwegamba ng'obeera ne mami wo nga mukwano gwo nakyo kyebaliza Mungu. Olina akantu kapostinga ku page yo nali njagala tukogereko naye tetwafuna budde. Kati omuwala bambi yoba yalina obuzibu ne mami we ninzitya nenkomenti nga mayinza mayimaamu mukambwe nnyo tomubulya mbu oli mukulu ayinza abula kusabula ayinza okukambwa era kutekamu fieri kati ninga tidadi waffe yalinga yesi mukabwebti kati muna bwena gye nenkomenti nga abaana bangi bajja mu inbox ne basharinga stories zaabwe ne bazadde baabwe bamaama baabwe babazaala nenga abannange mukama bakuyambye ate mama onaabanga mukwatagana tujja tubakumirengako ku ssimu abamu bati okujja mu camera but they can share on phone. True. Waliwo yampereza zi audios nga ziva kuno paka ku tujja tubakumirengako ku nga ssimu maama we mukazi muzibu ngamba banna ebintu nga si byangu si byangu hajja tinkuvuzeemu speedi mbuuza ku bali ku HK Media bambi tetubabuuzizaako abali ku HK Media bannange mbadde mbakyaye bannange hajja ofuse wakutegeeza nga musiibye mutya mwebala okusiiba jati okuva ku gundi okuva ku dduwa okay mwebala okusiiba mwebala okubeerayo nga mukola buli omu kyasobola okukola tubaagala nnyo naffe mwebale kutwagala nakutulaba yadde nga tubeera tetunateekayo programu era basigala bakyafolowing ekituufu batubuuza notubuuza lwa bajja mu inbox bambuuza nga tonabakujja so kati ekisiibo kikutambulidde kitya? Ekisiibo kitambudde bulungi ntandise kiwuliramu kati anse munange sizuka kulya ddako nsibula n'amazzi gange nenywa amazzi n'entende Dako esumbuwa abasiramu abasinga obungi hajati okuzuukuka. Munanga abasinga era ffe tunywa amazzi n'antende. Naye nze hajati okimanyi nti no sseba kacova olaba ennaku zino amaaso gange mamyufu ejjo nagenze mu gundi mu ddwaliro ne nsaba eye drops. Kubanga mba njagala nkashinge up to the night prayer. Kubanga wenayeebaka at least ne wensooka nenzisaalawo nensooka nenneeba. Kubanga okikola kubanga nze neebaka late era nga wommanyi. Kati wemmala okusaala okusaawa nzira okusaawa nga 10 awo sizuukuka bannange mampuliro tuzze tuyiika tuba tuyiise ogisaala kuba olina okukeera ogenda okukola
kati webakamu just essaawa essaawa zowulira ngaofuatulanga ate ne tuba ne tukwamukako balinange ennaku eno ng'olina okudduka nange enfa nga ndaba amaaso gagenda kuvaamu neŋŋamba neŋŋendako kuva masi nenfunayo obububu amaaso banaye nga gafaanananga ninga Allah akusobozeseza okuzuukako ku mwenda bannange sola essaawa emwenda ekola obadde olindako ye nange mbadde nga nindako munekiyamba nnyo naye munaye nze kineewuunyisa munaku zino ezisembayo hajati ogenda okulaba ngaotulo tukuluma nnyo ogenda okulaba ngaofusereze nnyo oba oba omanyidde ekisiibo ate nze mutwe gwe gunnumaalumamuko katonotono oba nfuse dehydrated mu mutwe gunnumiriramu bwe gutya. Sorry. You have to take a lot of water at night. Yeah, true. And maybe some porridge. Some porridge? Guno mbiri gunywa porridge? Ka porridge. Kuba wamaze olunaku lwonna ng'osiiba hajati. Kituufu. Kati oyagala ate weerumye nnyo. Nyinza okuzirika. Banaiti twagala ozirike hajati kubanga video wenantukako ng'ozirise kinaafaanana kitya. Ate bannayuganda baagala ebyo. Ebyonoonese. Nga ndagudde eri nga nzirise. Bayinza otema omugambo. Naye ng'oli otya? Naye nga ndi bulungi. You're glowing mu kisiibo banno basiiwuuse. For you are glowing. Alhamdulillah. Mashallah. I thank Allah. Abasiraamu abamu bakikwata nti okusiiba oba you're supposed to be how kalipstick kaveeko okusiba okuta kusiiwuuka byali byadda. Anyways hajati kankutwalirewo speed ettu lino lyolaba mu kagundi mu kaveera kaneeno munaye nalayika yaguze mugundi mu dduuka ly'amaanyi kuba lirino liriko n'ekigambo kano ke kakaayo omuyimbi gwe eyakuyimbira akayimba ne ani ne engineer keyakuweereza nakuweereza n'ettooke liri lyolaba n'enkoko nga neesiimye nga ngenda kunyirira mashallah naye nakoze omusanga ate nenkasumudde wabula bannange amaalo geekusaabala sofaayo banne ngenda okwesiba akakaayo kano mashallah hajati bannayo onyumiddewo barakallahu fikum barakallah mami yeebale bane okuddiza kuba mwoyo bane mumpe ku bintu naye banaye hajati ng'olina chance olina omukisa mashallah abantu bakwakubirabo gwe tebakuwa hajati nafunye ekirabo wallahi billah njagala okwebaza omwana bamuyita Anisha ali Dubai ampeereza jalabibu bagita jalabibu yesiba weeti ntandise okufuna obubaka okuva mu bantu naye ennyambala ekyukako ddi ate ennyambala yakyusa tuba nga obadde onyumye nnyo mu kisiibo ne tujja kwekanga ate nga wenna ati ofuuse musezi nga mbe ono ye DJ si ye DJ ng'asabudde akapale mwana wa haji tereera inshallah sagala ntereera olw'okubanga ontaddeko nnyo puresha edde njagala kuinspiring era ng'ensanyuke nga Allah agamba nkwongedde empeera ku lwa Hadija gwe wakyusa ennyambala naye hajati nga nnyambala ze bulungi anti olumu banaye njagala okwebazaako Nisha oli awo Dubai hajati omwana yaŋŋambye Hadija nina akalabako katono njagala nkakuweereze nti olina kye wankolera naye wallahi bilanga sitya gwe sikijjukira munange weebiti sikijjukira kye nakola tukola ebintu bingi nga tetubijjukira ate nagezezzaako oba nkebere ku old messages ze naze siziraba nansindikira era wonna ndaba mu kagoye ako ka green kajalabibu kasibe nowe kati kasharia kalina n'emikono wegiti omanya followa wange eyakampanange yeebale kusiima bambi kati ono followa wange wakubiri nga mpaayo ku gundi ku bintu bino ebiri tangible ebikwatibwako abamu kale bakuwa ssente ne bagulira credit zibatera okundeetera emmere olwendeetera omuzigo abaleeta ebintu abo bojafuna olwo yandeetera omuzigo simumanyi namumanya weeyomba lwala waliwo omuwala eyampa olusuku lulambo lwa muwogo bamuyita Asia kati kululiwa oluki olusuku lwa muwogo abaana baagulya last term nze yangamba genda okime muwogo nga ndowooza kusomero twafugyayo emmotoka 2 ez'emmere ali bweru ali Oman ono gwe bayita social capital social capital yampa muwogo ng'ataawoma kuba ne wano bampeerezaako naye ngamba hajja tigenda ogyemmere ow'abaana genda we bamuleko emmere bali
nze nga nduuza emmere entono negenda olaba omuwala nga nnemeddeko naye nga bambye butamunyiiza kale kati nga ntebeeza amafuta ge tugenda otwala emubende bannange nga lusu kuyiika nayiika mwana ze yasima yatuwa munnange era abaana baliira ddala mugo waliwo n'omwami aliyo London naye yaweereza abaana bange bamulekwa obundaazi banywerenga ku kyayi nabo bamuyita Kasimu nalongo natwana ensawo kati natwadde akakaya tugenda nyuma ku ettooke n'enkoko sigenda nagula nkoko agenda kuwa ttooke enkoko gireke kumi na lumu birthday yange njagala birabo. Ajati, I'm going to celebrate you inshallah. Thank you for their friendship. I swear. Sisterhood, friendship, abantu bakolagana n'abantu naye nze ndi omuntu akuma friendship. Nkolaganyeko n'abantu okumala ebbanga era wentuko okuva ku muntu mutufu mbeera kinsuseeko. Naye I'm going to celebrate you. I have to surprise you. At least nakutwalako kadina k'ekiwala. Nansa. Tulyeyo ku kamere. Twekubyeyo ku bufaananyi. Kituufu. Mu hoteri ey'ebbeeyi inshallah. Nange tugenda mu hoteri ya bbeeyi. Mashallah. Kati aja tyagala mutwala eri ewaffe gye nakulira ebisaabala. Nedda. Mutwala eri mu birungi. Yinza okutwala ali ewaffe Masajja gye nakulira ku bisaabala road. Waliwo hotel kyawo. Si hotel. Oh, restaurant. Hoteri. Naye inshallah. Ebirabo bya Ajati banaye nze mbikwata baddiya. Babikuwe. Otuukiriza. Ajati nze mbikwata by the way sigirangako sikyusangako ku kirabo kyonna. Nali njagala bambi otuuki olaba ne ssente ozito. Layira. Layira. Alla kyalagwe. Ne wala ebbaga we yanyumidde ku blue. Nagirabye mashallah. Yena kakutaka bambi nalongo yeebale nnyo. Yeebale nnyo nalongo okumpa bbaga ennungi. Hajati omwana omulenzi yagambye nti akayimba kano yakayimbira ggwe ne engineer mbu yemmwe favorite couple ye. Era obubaka bwonna engineer bwe yali kuwadde n'abuyisa mu kayimba ako. Nti olwamala okuwandiika akayimba bino by'otamanya yatuukirira engineer n'amugamba nti mbayimbidde akayimba buno obubaka mbuyimbye nga netadde nga mbuyimbidde ggwe ng'obuweereza Ajati. Nga kiyitirivu. Kiyitirivu. Omwana nga atwagala nnyo oyo. N'agamba nti kapo yamuyise mu bingi. You deserve that song. Kale omuntu olaba waakulowooleza gwe nga tomanyi. Abantu bangi bakiraba. Nasanga Imam Kyeyune. Nangamba bannange Hajati. Alhamdulillah olina omubiri. Kubanga bannange nze ngenda ndaba abantu bakutaddeko pressure nenga mama leero nze singa kituuka ku nze singa naggwawo dda naye nangamba nemwe bali kubanga muli bagumu kubanga tewali nsobi gye mwakola tewali nsobi obusiraamu bututa obuyafumba bwaffe bwa halaali abaana bano balina akajanja kati singa nabaleeta omusajja nga si musiraamu tebabikola bulijjo abaana bawala basiraamu. Ajati bannaye kwolondooza social media balivudde mu kusabula ne bakugalamiza ne bakuba. Kubanga imagine kati omwami wange bibakwatirako honestly. Kubanga abaana abawala osobola okuleeta omusajja nga si musiraamu nani nsi bano bayitira gwenkyusizza bandikoze batya. Tetwalitegedde. Mwalitegedde kuba aba ne background. Abaana bawano kasita ovaayo booti bakunoonyereza paka gye bakuzaala. Ebifaananyi ng'ali mu church. Naye mu mazima ddala nakola nsobi ki? Toyina nsobi gye wakola. Sina nsobi gye nakola. Nina musiraamu munna alhamdulillah. Ogenda n'abagamba waliwo omwana yagenda napostinga nali napostinga ebifaananyi byange n'omwami wange omwana napostinga nakomentinga ku page yange nanterako jeneza ya sheek nangamba mboni yali asinga okwagala namublokingirawo ne ndilitinga comment nenga ne bana bantu bali empathetic. Bali so toxic. Ate bagenda ne beefula mbu bali bamwagala nnyo okusinga nze mukyala we. N'ogamba kati gwofuba otuseeri
nali mwagala okubasinga ensi eno yonna abaana bange bali bamwagala okubasinga mu mwenna abali eyo but we accepted nti Allah yamutuwa yamutujjako kati mwali mwagala nze nanyende nkole nti banonda amakubo nze gwe batalondako mbuwala kyemwali munjagaliza wamwe nabaleetera omutembaga munnange ono yagenda okunkuuma ngamba bano ba in-laws nti munnange ono munjagalireko ankuume balufuula lutalo nimwe abatwagala bambi thank you so much Enki webale kutwagala si bonna abamu mulimu abatatwagala si buli muntu nti aba akwagala mulimu atakwagala with passion ng'omuntu ali otakwagala nga okitegeera ni bannanga batwagala naffe tubaagala nnyo tetulina tabbu we are good people and we are in love nalabyawo oguntu nga kugamba musimanya hajati takyabeera nabbaawe kati wemba sibeera nabbaawe wange honestly bikwatirako wa oba wemba mbeera ne bbaa wange ofuniramu wa bananga abantu bafuukeko busy okitegeera abantu bafuukeko busy tobeera wange tomanyina kifa wange but you're busy looking for content nti ono tabeera nabbaawe simanya ebikoze bitya ofumbo bwa stand kati bwebwa bwa stand bakwatirako wa sibitegeere bibakwatirako wa naye nga bamma batwagala nze mbategeeza tuli mu ssanyu nze n'omwami wange era omwami waffe oweriiso oba abanyankole mwebale kunnondayo mu bangi ne munyanjula ne munkuba embaga mwebale kumpeesa kitiibwa ate bambi okwanjula n'okubiba embaga si munnyo nti kulimu anti bwe balowooza era nkakasa ku mukyala atulaba mmanyi nti kino kyetaaga ndekerawo okwekaliza ku social media tuba twekalizaamu oli nawandika comment together we shall fight happy couples mbiranyo but together we have to fight happy couples ne bannange aja tinga bakuyisiza bubi mu sinze ka buli gwe banyi kasaba kola ngo oli musanyufu n'omwami kati waliwo omuganda wange gwe baliko ne bamulinda ave e Makka amanyi yabasobola bamutaddeko ekiboozibozi ekitaliyo mukazi we twali ku ibada ze yagenze mu umra nino balaba nga bali too busy ebiriwa ebyokugenda kati yagaba ate akebera emitima gyaffe tutereze emitima gyaffe Allah ajja kutuwa kati gwe onoobeerawo ng'atonyenga bunyizi nfo kyokusaba nina wembadde mba Buganda Road Primary School eryo ssomero lye lisinga mu Uganda mu MDD ku national level ku national nekuddako Nakivo Blue nekuddako Clever's Origin mu music dance and drama ate bakitutte kumala emyaka egiwera kakati ndebye ekintu leero nti waliwo omwami wa principal wa Clever's Origin ali so passionate about music about MDD nti ateekamu okulaba nga abaana be bashininga nga baexcellinga era competition ebeera very stiff ne abaddeyo e Buganda Road ngaze okulaba kubaga it's a process bajja buli class presenting and balondamu abaana baexcellinze naye agambye kambeerewo ndabe bano baddange ddala bakikola batya bansinga batya kiki kyesitereeza mu mwoyo mulungi okitegeera competition eri healthy nagamba nange kanzije ndabe bannange kibakola nkyegombe oba oliawo naye Katonda ajja kuntuusa kuki ku step eddako n'omulala anyigira eyo mazima wabeera mu neshiriki n'aloga abaana bagenda okuyimba nga amaloboozi gasaakadde okitegeera nugamba ne bannayuganda babadde batya so nze ŋŋamba munno waba agenze mu umra tatonyiiga kuteekawo na biboozi bitaliiyo gamba Allah nange Allah nsaba nange ompa omukisa okutuuka ku kaaba nti nooba yabadde gundi yabadde bino bye bagamba ebya stunt engeri gy'alinayo gundi movie premiere tabiriimu omwana ali ku ibaada ze bamuwayiriza talina stunt z'akola ali mu ddwazi nebi bigambo by'abaana ba social media social media abantu tebaagaliza bali very toxic kubanga nti yayogedde bye nange yanjogeddeko munayawukana ne bba wange kati bwe ŋŋambira nti bamuwaayiriza kubanga nange yantemeredde ebigambo yewe mba njawukanye ne bba wange gwe bikwatirako waggwe gye wasooka gy'oli obufuba babiyita bwangu nze mba nsoose
n'ekyokulala kasita bakuwa nze bandeke mbe living in the moment ate okyalina mugole paka nga bakuwa paka mwami nga nzizizaako ate nnyongera bategeeza nti mashallah batusabire busabizi n'omwaka guno tubaweeyo ka bebi masavu ate nga gookya Akayimba nagamba masavu ate nga gookya amazima wow mubeereyo nga mutulirizaako love song ate nno mutulinde anti Allah yatusinkanyanga ffenna enjawulo zero nga tulinga binusu how is he? He's fine banaye ajatensiiba mmwe ekibanamidde kitinyimidde twabalabye wa mufuti yabayise ku ddina mwanyumye nnyo ajati ani abambaza ennaku zino ekintu nga ukitadde ku levo ndala ajati ekintu nga ukitadde ku levo ndala nze nedesigninga waliwo n'omukyala ali awo mama Sulaina n'omwami wange namukwasa Hajat Shania yamudesigninga buli waleeta ebyakabi namukubira ezimu ezisinga oba endala zolaba ennungi ennyo ennyo ntero zigula ku original kati leero nga temututteko ku futaali omwaka oguwedde mwantwala leero luno tukutwala amanyi lwaki wenzijukidde mbadde njagala kukubuuza ekibuuzo nti sharia gyogenda okwambala ku luno luli wayambala ya $7,000,000 ku luno kati anti nenzijukira nti nakibuuza engineer saakibuuza ate twali ku futaali otherwise bitambula bitahajati idi y'omwaka guno ogyetegekedde otemugenda kusalira wambasangewa wemudda wenzira sinaba nakumanya bulungi kamera yawe sinamanya nyinza okusalira ku Old Kampala kuba linasalira Kibuli inshallah naye nange yedde enkulu ntera gisa eno ngisalira Old Kampala erinasalira Kibuli luli twali Kibuli luno tudde Old Kampala ndowooza inshallah opakinga mu VVIP of course alla yanteekayo dda why not adija kigozi VVIP Mungu ajja kutuusaayo amina ebbanga lyomala ng'oli mulamu Allah akola ebyekyewunyisa from the blue nga yo up there n'ogamba Mungu gwonkoledde bino nkukiriza kubanga olumu nange sikyani nga nzaani kigozi bwange okitegeera nolaba Allah gyakujje ate munange Allah yategeka enseno ng'ebirungi biri mu maaso era toggwangamu ssuubi wooli wajja okukolako interview ogundi yajja ne yange yes nje gikolako nkubuuza ebibuuzo wajja okukolako interview tugikole ddi inshallah ng'ekisibo kiwedde tokaaba omanyi okaaba mangu mune ndi emotion oba kiki tokaaba naye wajja okukolako interview yange ngiteeka wano ku HK Media yennyini naye totukabirira nnyo ennaku mbabuulira amazima abawala mbazeemu amaanyi manyi abaana bakuno bazibu nze njagala nnyo okuzaamu abantu amaanyi omuntu akulaba wooli nalowooza nti oba gwe totambuzangako ku kintu oba totunangako ku kino oba tobeerangako mutembeeyi byonna nga tamanyi ye ng'alaba bulabi awo kigozi ali ku media nga tamanyi nti kale naye wabeerako mu kusoomoozebwa tamanyi gy'ovudde wakutuuka paka wooli so ebiseera ebisinga abantu bwe bategeera ne ku story n'ebivumo bikendeera abadde takumanya gamba bambi omukazi akoze nnyo naye ali atinde katonsesa tukulabye ng'ogenda mu masomero g'abaana bakuyise masomero leero biki ebibaddeyo ajate ku makya nakedde ku Lohana babadde ne sports kati nengene Buganda Road after babadde ne MDD kati banne wengenze Buganda Road by the wengenze ku Lohana ekinsanyusizza batata babadde bangi ababadde era mbebazizza batata babadde bangi nnyo nnyo embaga muneefe gye tuva abasajja twabavaako naye abasajja ba Lohana bo abazadde abasajja alhamdulillah ne bangamba abaana babategeera n'ogibisaawo ati nengenda ku Buganda Road kati wengenze ku Buganda Road nensanga omwana wandabye nangwa mu kifuba nangamba Dr. Kulthm, thank you for coming to our school. Namugamba, of course I had to come. I'm your office education services. Nemubuza, do you know me? Nangamba, yes, I know you. Nangamba, kale imagine mami wange takulabyeko mwana nakaba. Nemubuza, mami aliwa.
nangamba kati doctor kimanyi nayo 3 activities to present ne mami tazze mugamba aliwa tumukubire ku ssimu nanga mulesa akola kati nenkitegera nti omwana ono bamitategedde nti maama oba oli awo ye taata nti wanoonya school fees etajja kujja ku MDD kale abasajja abali eyo butuufu obwongo budduse ku basajja abasajja babeere mu kula kw'omwana nti maama waba kale akola kale gwe beerawo okitegeera nti wembanga nagende China kale kankulekewo okuuma abaana nemebalekana maid nti wembanga ndi eri nkola mu maduuka njiriba genda ku ssomero ly'omwana okitegeera nti taata ne maama babeera mu nkuza y'omwana omwana mulabye nga breakinga nti alumiddwa nnyo okubanga afunye omukisa okundaba mami we tandabye ate nga kimi mami wanjagala nnyo kyokka on top of that nangamba mbu alina 3 activities to present mami taliiwo kagenda mami mulabako bambi kimpisiza bubi nnyo ate nga abasajja b'ennaku zino bo bambi inbox zo zisukka abaana abawala bambi nga bagira bacomplaininga abasajja tebagala kulabirira baana naye abasajja nze kyewaŋŋamba nakiraba nti Allah ajja kubajjako baraka agigabira abakazi ate munene n'abanene babeera emboozi y'omunene kubeera ne ssente kati kuba nti abasajja tebalina buvunaanyizibwa kati Allah akwata n'akuwa wenolabi Allah nayisiza ku ggwe abaana ne babeera bulungi y'omunene bannange mbandi wano omuwala nga jja mu inbox yange nga ngamba nti Hajati waliwo seekagundi yanzija mu ssomero nanzaalamu omwana yaŋŋaana okukola yaŋŋaana okukola mbeera waka kaakati odiyo nenjiwuliriza bwe namuwuliriza odiyo nangamba omuntu gwaŋŋambye nga munene bulala omuwala saamuddamu nefuula nga tawuliriza odiyo nejjukire bebulutiiki nze omanya nti omuntu akuwuliriza kiyiseko ndowooza emyezi 2 banji omuwala ng'akomyewo nangamba Dr. Kulthm salamu alaikum ojjukira omukyala yajjako gy'ali nagamba nti munnange seekagundi yanzija mu ssomero naneba okunzizaayo nanzaalamu omwana n'agaana okundabirira n'agaana okunzizaayo ku ssomero leero omwana wange mulwadde twagala emitwalo 4 n'ekitundu seekagundi agaanyo zireeta neŋŋamba yarabbi yenze nga nfudde ate yabiyingizaamu n'omwana olwo ntandika amamema okunkubagana kati omwana mulwadde sajja amye omwana abandi n'ekitundu neŋŋamba ye bannange enkoze ntya sekono mukubira essimu mpite mu bakwano be taswale nga tebanne bategedde aja tinno kankubuulire seka wamubiikirira ng'obusiraamu bwe biragira naye omwana oyo abeera kutuukako mu inbox yamu ku bayoutuba gyeri abiteekayo kati mukwano baseekagundi batandika okweberera mu kuba kati bagenda kuswala omwana oyo abeera butajja wuwo oyo omwana yakuzibwa kankubuulire n'atajja wuwo n'agamba nti nooba Hajati nyambaako ku nsonga bweti ne bweti just najja buzimu ka box k'omu ku bannamawulire bonna yenna n'agwamu yalirabye opportunity bannange yandiswadde ey'okutrendinga kubanga munene yandiswadde bambi atereere kati munnange kyennakola mutuufu ekirowoozo kyasooka okunzigira kuyita mu mikwano gye nga ntya olw'ekitiibwa kyemuwa mugamba directly naye ne ŋŋamba nti ate ayinza osobola omanyi oluusi batuyagala mikwano gy'okumanya weaknesses zo juke baba balaba oli wa buvunaanyizibwa ate owulira ebintu ng'ebyo ne ŋŋamba bisimilla anti bakwano bo balowooza nti tokola bintu ebyo okitegeera ne ŋŋamba bisimilla nenkwata essimu nenkubira seekagundi neneeyanjula nangamba eddoboozi lyo mbadde nkitegedde nemugamba seeka eddoboozi yange olimanyi nti nkutegedde nemugamba tusobola okwogera kuba byenkugamba saagala nga waliwo abantu nangamba kanziremu kkubire naddamu nankubira nemugamba ensonga ezo bwe namugamba ensonga ezo naŋŋamba aze gy'oli aze awooli nemugamba nedda aze mu inbox yatya yapakuka
ne mugana edda aze mu inbox esooka najja ogwasooka nga wenkunyonyodde naŋŋamba nene muwaamu time kubanga munnange olw'ekitiibwa kyo nabula n'ensonga engeri gye ngitandikamu kati omulwadde ogwo kwe biyingiddemu omwana ne ŋŋamba yinza okugayaalirira wano alla nanteekako omusango nti omwana yajja gye ndi okumuyamba ate ne simuyamba omwana n'afiiraawo kuba birimu obulamu bw'omwana omulwadde naŋŋamba kakati kamukubire naye omuwala oyo azaawa oli nalyoka agamba ebintu ebyo konzeze talaba kujjako wendi nkugambye nti aze mu kimu inbox naŋŋamba kamukubire n'amukubira kati bwe yamukubira omuwala tiyanzirira kati omuwala nze yamunonya nti owange byatereera naŋŋamba hajati kyewankolera naye n'atakomayadde okugamba barakalawo munaye si buli omu kyovala neebaziza enki kyovala na posting oli omwana omulenzi eyajja nandetera admission form ye ya university si buli muntu abantu bakuzibwa differently okitegeera abantu tebeebaza bangi tebeebaza bangi tebasiima so okireka abantu tebanneebaza no it's okay katonda yaba asiimye kati omwana nze yamunoonya ne mugamba ne wateera nangamba hajati yankyusiza n'ennyumba ampakisa yakamu kitundu ate agenda kunzimbira subhanallah Allahu akbar namba alhamdulillah munnange yagamba omusajja yateerera olutereera ndamugamba munnange omuntu asobya nange ndi muntu munnange toddagawo omunswa zisooza bwinamujja namuteeka mu nnyumba endala alimu n'omwana we emugamba ni mukyala ngenda kuzimbira ne ku ssomero nkuzeeyo munnange namuwoyawoya ne batereera naye mwana muwala akomawoko mu kabokisi webaze ajatimanyi kasita awulidde zibeera mpisa mbi awo waali tuuseewo kyobola abannaye abantu bamazeeko pulaani z'okuyamba bw'otasanga muntu mulungi nga hajati awuliriza ebintu byongo mugambe munnaye yanzimbira n'akujjako n'ateeka wali essimu agamba ono bamuzimbira bulijjo ndi eno ndi stressed emotionally ndowooza omwana akyayina ebizibu okimanyi nti no tusigala tuli stressed I don't attach emotions ku muntu gwe nnyambye abantu bayinza okukutula omutima oba oyagala ofeeyo omanye oba byagenze nti oba byatereera okyazza omukyala ngono gwe nakyaza juza alina ebizibu mulwadde oyagala ofeeyo ogambe nti oba omukyala yawonye oba yalabye omusawo okitegeera so kati eyo yensonga so much kutuuka kuvuga kugendayo naye kugamba omutima ogwo gw'okufaayo investinze emotions naye abasajja beetereze kituufu mutuufu omwana singa yagenda ewa blog twandiswadde mukwano tomanyi ate bwatuuka mu kabokisi ka tiktok ate gudyabagi tyandifuuse viral gujja bagira kisukka kituufu naye munaye Allah yayisiza kugwe n'otaasa ekitiibwa ky'oyo omwami alayika oyo omwami alinayo ekirungi kye yakola n'abikkirira omuntu Allah n'amubikkirira kwolwo kituufu kyobolayo ebirungi byokola ebiseera ebisinga Allah alina oyamba omuntu Allah naye alina wootuuka nga wetaaga obuyambi n'agamba wayamba gundi naawe kubanga ebirimu omuntu omukulu kaba kavubukavubuka abantu bakitegeera naye omuntu omukulu twalabirira mwana gw'ozadde wajja omwana abandi mu ssomero yandibizeewa yandibinyonnyodde atya ensi twali kiguddeko baabi ate bambi omwana oyo yaŋŋamba nti mami we nga tannafa omusajja yali afaayo ne mami kasi yafa papa n'alaba nga takyalina wakuswala nga talina gwaswalira si kirungi oba naawe oba ozadde abaana kirungi okola abantu abamu bambi babonaabonera nsobi abakadde baabwe ze baakola bajjajja baabwe ze baakola kituufu kuba naawe kidda mukama n'akikuteekako n'okiwulira kyewayisa abaana b'abanne kale kati ndowooza twogerere ddala ku mboozi y'abaseeka ajati kubanga baseeka tebalina good disciplinary committee boogerako abantu bangi batya bamaseeka okubeerako ne bye babagamba ajati naye fe abantu nga balina platform ate nga tuli basiraamu si mu bubi oyisaawo ensonga wayinza okuba omuntu akola ensobi nga tamanyi nti akola nsobi nedda nze kyendowooza okubikirira nsonga nkulu yes kati nga we twali mu kiseera kya mufutimenk saafuna budde mu kusinkana ebyali biyitingana ku mutimbagano byali biyitibwa anyway kati nekye balina okugamba nkikyusizza kubanga mbadde ngenda kugamba nti
tiseka wabasobezza gwenga gwe tulina kujja ku media wena kumunonya mu inbox nate wondetedde kya mufuti menke nti kyegambye nti ate awo kati anse ekola ki oba reply ekyuka response nti ne baseeka nabo balimba kati ngebya mufuti make honestly tosobola kujja ku media muno notandika omuweebuula anti alina kyeyakola ate newaba alina kyakoze munno olaba nga alina kyakoze gana mu inbox omugambe nti munnange ensonga eno si ntuufu tojja mu kamera ani gwoyagala akulabe mu kamera obusemu bwe butyo busomesa kati hadija ngo olina ensonga gyonsobeza nga nzija mu kamera anti kati balina okwetereeza kubanga eno eddiini yaliwo okuva dda nga tiktok tennaba era allah n'agiteekateekera tuyise mu next generation muno tajja kuba nga akoze ensobi seeka muno ojje kati fe abagoberezi otuleseewa watasoboledde kubikkirira seeka munno mazima ddala beba bajja ne basozesoze ne bakazi baabwe n'abaana kati mmenka atavumanga ku muntu atakolanga kiggwe nojja n'ogamba nti yo seeka mmenka temugendayo nagendesayo nze nakajanje nagulira n'abantu tiketi awo ate sa kubanga nagamba kyali kisusse kyasukka naguli abantu tiketi mbagana netugende tulabe omusiraamu munnaffe azze kulwa busiraamu tazze kuyomba na muntu tazze kutugamba kuva mu busiraamu honestly we love you mufti me I was very happy ate n'omwami wange akimanyi mwagala nnyo babi mwagala tasomesa bubi agatta si muntu mubi negwe nogamba nti temugeza ne mugendayo nga yakoze eki ate allah yasitula gwe batannakusitula kuteeka ku international level kisabire nange allah nsaba onsitula embeere nga mufuti menke allah yasitula menke nawe ajja kusitula si kirungi bambi nemutuuka mu kifo nga babasosola nga balabanga mu abeemanyi ab'entalo so nga ekintu kiviira ddala ku batop officials abandi badde bagayidinga ffe endiga naye enewe mu kisiibo kino si mububi tuba kutadde mu mikono gy'Allah abalungamya abasaasire nammwe muli bantu musobya ekyokuba nti muli bakulu baffe tekitegeeza nti temusobya naye ate omuntu bw'osobya n'otarealize nga nsobire kyekisinga okubeera ekibi bakitwale serious bane nno nga wogambye okubikkirira obonaani nsonga nkulu nnyo nze we nabeerera n'ebizibu waliwo seeka omu yagenda ku one of the radio stations nanjogerako ebigambo edda nga wakyacalaza ati nja kulaga ka clip reyava nebigwa kati ngenda ku gundi ya seeko we nali manya ebizibu bye kubanga sheki yali yamunyumizaako kati ngenda ku omuntu w'abantu ne Farida nakaziwe ambuuza ku seeko oyo nemugamba nenze seeka yangamba seeko oyo mufere ne mbwalina n'omuntu oba omwana w'omuntu nembikomyawo kati omuwala nanoonya gwe yazaalamu omwana nagamba kyati ndetera bamawulire muswaze nemugamba mukwano nkubulye ebyo byawedde seeka tetumuswaza tumuleke kukitegeera byagwa naye nga neseeka nesinga mutuufu tekwali kubikkirira ngaomuwala yo nange namuleetera abamawulire yandikituddemu n'akiwulira yes ogamba si kirungi kulaba nti munna alina ensonga gwe nooyagala kumuswazasaze omuweebuule tolina kyofunamu ba tomanya kati nange essaawa eyo nze namubikkirira nze yatuula ku nsonga ziba nze nali nzimanyi ba omuwala yantuukirira yes yantuukira ate nga sheki yali yanyumiza dda story y'omuwala yo naye omuwala simumanyi kati omuwala yanoonya essimu yange wenava program ya nakazi nangamba yenze seka gwe yakola wati ne bwati ate munaye abantu babangayo nga batulaba nga batumanyi hajati ekituufu naye bambi buli muntu mu kiti kye yeetereeze naffe tetuli perfect naye tugezaako okulaba nga twetereeza waliwo ekintu kyokola nogaa naye banaye abantu banandaba batya nopostinga ka vidiyo ng'olaba mutuufu tekajja n'okajjayo gwe kennyini ate nga gwoketeeredde kati amazima gakati ondolooza nimba nobeerako nekintu kyogedde nogaa naye mutuufu kintu kijje noposti kanji wanuleyo buli muntu asobya datose kituufu buli muntu asobya wallahi nogamba nti mu butuufu oba tukisussizaamu ne enjiniya okikavidiyo n'okawanula ffe tetukisussa tetukisussa I'm just saying ngezaako nnyo okwegendereza byenteekayo ku peegi yange
kubanga nkimanyi abantu bali very sensitive. Mulimu abajja okunyiga ebiri genuine, mulimu abajja okunyiga ebyabwe ebyennugu zaabwe. Ndoza haja engeri gye tuli mu kisiibo tetugenda kuba nga tuwanvunya nnyo programu, tujja kuba tukwatagana inshallah. Munaaba mutegeseeyo okusiibuluka oba we munaaba muli ku idi, nja kubeera nzija tulabe. Aja kyogenda kwambala otya ku idi? Wamaze dde okuteeka? Surprise. Ku luno surprise. Mashallah luli wayambala olugoye lwa miliyoni 7. Nedda za lwa kitundu. Miliyoni 4. Lwa kitundu. Kisusiza nze ku nnyini. Ego kisusiza. Nalo ng'otayinza simanyi. Walaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haja sibanange bale kulabirira bakyala. Alhamdulillah. Mwana mto nayo kola ebintu bya anti mune simanyi buwangazi bwange. Oyinza olowooza nti ojja kufa nga oli wa 5, wala najja n'akuwanulayo ku wa 3. Oyinza nga ojja kufa wa 8 n'ofa ku 4 kugamba weebityo. Bannange tubagala nnyo bali ku HK Media mwe bali kuba nga mutulaba nga mutugoberera. Tubagala nnyo bambi. Tusaba Allah bamalire buli kimu. Amina. Kale bannange munsikirize mbasiibule mwebale kusiiba. Olwaleero tutuuse ennaku 27 ez'ekisiibo. Twongere nnyo okuteekamu amaanyi muzina ennaku 3 ezisigadde. Tetumanyi oba Lailatul Qadr ekiro kyayise, tetumanyi oba kigenda kubeera ku lunaku olusemba. Togayaalo oyinza okugamba nti ate enkya Idi nogaa ate tujja zuukuka kusaala. Ajati abakyala omwezi guno ndabye nga balabika basiibye nnyo. Bwe ngenda ku social media ya buli mukyala ndabawo enjawulo ajati. Yes. Bulijjo abakyala tebasiiba. Seriously? Abakyala babeeranga balwadde alusabu. Naye balimba. Ba okusiba kuviira ddala nga tukyali bwana buto nga balira na mu kamera. Abakyala abasinga tebasiiba. Olabira ku bikolwa bye bakola naddala mu vidiyo zaabwe n'otegeera. Twebaza Allah balungamizza. Twebaza Allah balungamizza. Nebakeberako wallahi abakyala nga bali siriyasi abasinga obungi. Ate mune ekisiibo gwokifunamu. Gwokifunamu ofunamu empeera Allah omulaajanire okukumba bukukumbi. Abantu no singa bakimanyi. Tutwenda kusisinkana Mungu waffe senga twetereeza. Batwaga tetwaga tulina okufa tusisinkane Mungu. Kale bannange ajati njagala otumireko ku baana abali mu kiyumba mu kiseera kino ekyokusiiba. Banembo bakola emirimu waliwo omwana yangamye mbu bakola emirimu. Ajati nfuna message omwana nga n'amazzi agamuyita munangamba ati janze nsula nti Abawarabu ekiro baba balya emisana baba beebase. Ekiro baba bali emisana baba beebase. Era n'omwezi gwa Ramadhan mu Buwarabu abasinga obungi ebeera vacation for everyone. Kulya kuwulira bubi kusiiba. Kola ibada kwebaka. Kati babakolerera bukolerezi. Omwana akanda eŋŋano n'awulira ng'akooye. Babeera n'abagenyi Mungu atereze ensi yaffe bambi. Abagenyi bakyala kati famire ng'okuva mu Oman nejja mu UAE nga balina famire endala gye bagenda okukyalira ne babeera ojjukira babeera n'amayumba nga galinganga boolaba zino zimansioni ezaakula ne ziwola. Osanga abantu nga balina ennyumba nga mulimu abakozi nga 8. Kati osobola kwerwaza. Baweerwaza otani. Notakanda ŋŋaana eyo. Tosobola Eba ino ogikanda. Wagenda kukola ng'ogamba weerwaze ng'olwala ki nga toli mulwadde. Ne kakati nedda kiri unfair. Najja kukolera eno famire. Famire evudde mu Oman yonna ezze wano. Bagenyi. Najja ku bantu. Ate ku Yidi. Olwalumu. Saidi nga gundi nga 3. Kati Yidi ya Dubai ebeera ya nnaku 4 ku 5. Imalako kuba kulya kuwulira bubi buli kanaku. Paka ennaku 4 we ziggwako abantu ne badda ku mirimu. Nga nze omunsi enfumba emmere ya famire 4. Muyinza okuba abakozi nga 6 naye era emirimu gye mukola. Kasa muba bangi maybe muyambagana ate si kya buli lunaku. Waba bakola mu ffumbiro naye era bwe mumala okwoza mulina okujja mu ffumbiro. Mukole obundaazi. Bali obuntu. Obundaazi, obukebe, obukakukebe, obuntu. Obubokka buku owunga. Nina omwana yangamba mbwobeera mu biyumba ebyo mbwolina okumanya buli kimu. Nti fridge efa omuwala bunagagikanika.
Went to school? Yeah. Kanika. Went to school. Mbukasomga mbwasomako. Terera. Repair. Mbuwe bakola. Mbukasoga mantu wasomako buli kimu alina okukikola. Mbuganya omwana nyuze ne mugango. I imagined myself nga kanika fridge. Yeah. Ne bayina ebyejo. Yeah. Bayina ebyejo. So muna ebyo hajati abaana batumireko obaze. Batumiddeko nnyo ne mbagamba nti seri mbeera ya lubeerera. Naye twebaze Allah wonna we tuli kasoba ng'ofuna akasente kubanga ate waliwo eyandyagadde okufuna akasente mu mbeera embi naye nga mu butuufu ne opportunity eyo tagirina ne kasoba ng'osasula ebirungi biri mu maaso oba oli awo ojja kusonda akasente ko ate mukama abaana bangi babadde mu kiyumba nakeera enkya nagamba nzina aliko mu kiyumba nga tokikkiriza ng'ali bulungi n'okusinga bwe yali tubabeere bagumiikiriza bakole Allah jabba wa maaso osekale banaye mukirize tubasiibule genze HK Media jija kigozi aja ati banaye ekisibo kikwise hajja tsaumwe muyise ogenda kukira wawaka muntu ale konsibo tugenda kutwala out Emere likusa muganda wange ntwala ku Javas inshallah ngenda kutwala ku birthday ogwo ntwala kati ku kisibo inshallah kale bannange assalamu alaikum warahmatullahi mweraba